era nze sinaba kutabuka naye kenatabuka abamu nja bakwata mbasibe. Kituufu nti mu kufa nga Pawulo alaba obulamu nga bukendedde eyankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi. Era najjayo peeni, Robbi naye yagireeta bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame, naye olwokuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti salina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye. Omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gyavudde alijja n'awummula, bw'amala n'agenda n'agamba nti entambi zendese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibali owenge emyoyo. N'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange, era nandagira nti wewatubanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana, era nakikola. N'afulumya n'agamba Robbi asooka afulumyemu n'agamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange, oyo omukyala wange kasita akyaliwo bisirikirwa ajja birabirira naye. Kubuuza ku nsonga z'omugenzi Paul Job Kafeero. Okusookera ddala abantu bagala okutegeera, wategeera otya Paul Kafeero? Mpozi sibadde wakuddamu bintu bikwata ku muganda wange, naye olwokuba nti a lot is going on ku bintu ebiri mu mawulire nawadde nga bikwasa ennaku, kubanga ekiseera kino Paulo Kafeero ffe tubadde tugezaako kumujja ku mitima tumanye nti awummudde tusinkaneyo era nga bwe yatugamba, naye kikwasa ennaku nti abantu abeeyagaliza ebyabwe omululu gubasingidde ekitiibwa kya Paulo Kafeero n'obuntubulamu bwe yalina n'eddiini gye yalina n'ensomesa gye yalina, nti naye sikyewuunya nti bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mawulire Paulo Kafeero yabimanya era yabiyimba. Buli luyimba lwe lw'oteekako omanya nti ebintu bino ye ng'omuntu yali ayolekezeddwa nga abimanyi, lwaza ennyimba ze yaleka nga ebintu byayimba abantu okuba nti abantu b'ensi bwe batwefuulira. Nze Paulo Kafeero nze ndi musajja wa nkima okimanyi, era bamumanya nga nkyali mwana muto, nasulanga naye nga muganda wange, era buli we yavanga nga ntambula naye, nti nasoma nga nsoma naye, awasizza nga ndi naye, afudde nga ndi naye. Twabeera nnyo emaganja awo, ne tuva emaganja twamalawo emyaka mingi, ne tuva emaganja ne tudda ekajjansi wali erweza, era nakati gye nkyali nawadde nga nafuna ewange. Naye bikwasa ennaku nti abantu bo mu kifo ky'okuba nti bakola ebintu ebyabwe bataddewo embeera eyagala okumalawo ebintu bya Pawulo nga beekwasa abaana, nti ebintu ebyajja nga bitandika n'ensooka mbyewala, naye essaawa zino nyagadde ntangaaze abantu. Paulo Kafeero mu kufa, Yesu Mukama nga amujjulula, yafa yanfiira mu ngalo nga Misaaki bakimanyi twali nabo, mukyala Robbi na bisirikirwa yaliwo, naye saalaba omuntu wa Pawulo oba muganda we oba ab'Esaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro, era tewali muntu eyeeta muganda wa Pawulo Kafeero nga gwazaalibwa ne taata we eyaziika Pawulo. Naye okujjako nabalaba mu ntalo. Kituufu nti mu kufa nga Pawulo alaba obulamu nga bukendedde eyankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi. Era najjayo peeni, Robbi naye yagireeta bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame, naye olwokuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti salina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye. Omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gyavudde alijja n'awummula, bw'amala n'agenda n'agamba nti entambi zendese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibali owenge emyoyo. N'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange, era nandagira nti wewatubanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana, era nakikola. N'afulumya n'agamba Robbi asooka afulumyemu
n'aŋŋamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange oyo omukyala wange kasita akyaliwo bisirikirwa ajja birabirira naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo ayagala n'agenda ayagala n'abeerawo. Eddaame eryo lyogedde ery'ebisendiro lyabyogere oba nabyo lyali liwandiike bulungi nnyo era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa administrator general nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaba nga ttiimu evudde emakindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu omuzeeyi Naŋŋanda ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'okukyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo era nga bagobamu abaana baswazi bannagawa basaimoni nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga ova ebintu ebyo naye ate nga nze Pawulo mu ddaama eryo lye yankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabamusikira akumekume banne. Twalina olutalo lw'amaanyi ekyannyamba ebiseera ebyo nali nkola ne Geno Tinyefunza naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta poliisi y'e Kajansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe bakwata emiggo nebabagamba tugenda bakuba muve mu bya Pawulo. Pawulo yali muganzi nnyo 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 ku kyalo nga abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba kwaliko n'omwami oyo yabavuganga yali yawasa mu famire eyo mwami Dubai ne bajja era ayinza okuba omujulizi. Olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo bintu ne byogerwa naye kyannuma nti mu wiiki eyo ey'olutalo gye tuziise nga bye ebintu bya Pawulo bifuluma bufulumi balukola ki mwalimu seeti z'ebyuma mwalimu ki mwalimu ebintu ebyebbeeyi naye nga beeyita abafamire ye bali mu kutwala bintu. So kitegeeza ki nti olutalo lw'ebintu terutandise kati kyova olaba nti nze abaana ba Pawulo yesi bakyala be nabalabanga era n'abaana bamanyi abamu abakkirizibwa n'abagaanibwa naye nze ebbanga lyonna buli mwana gwe naaba mbadde muyita mwana naye era kyemmanyi abantu abeeyagaliza ebyabwe be babaawuddemu nti ate babakebere endagamuntu. Naye nze olwokuba siri munnasayansi sisobola kugamba nti nyina gwe ŋŋamba nti ono kwasaaliyo mu bakepe nti ono wa Pawulo ono si wa Pawulo. Nze buli mwana gwe bangamba gwe yali aŋŋamba nti ono mwana we nakati nkyamutwala nti mwana we paka nga abasayansi bo bakoze eki bakakasiza buli bakakasa. Naye nga muntu ategeera tolina kumala kuziikula muntu olyoka omanye obutonde bwe. Omuntu tazaalibwa yekka, eriyo mwannyinaffe Nagawa, eriyo mwannyinaffe Nantongo, eriyo ssenga wa Pawulo eyamukuza. Pawulo takuzibwangako wadde taata we oba maama we, yakuzibwa ssenga we bamuyita Grace era azaala muwala we bamuyita Immaculate era bwe twabeeranga ewaka. So Grace omusayi gwagukwatanga gwa ssenga ogw'abaganda be wali omula Joseph egwe nalaba ku TV basobola omukujjako omusaayi oba we bagamba nti oli taata we ne taata we bayinza okuziikula taata we n'otaziikula ate muki n'otaziikula kitiibwa kya Pawulo Kafeero. So kitegeeza ki nti bano bataddewo enjawukana mu baana nti abamu bano bali bati bano bali bati basobole okutuukiriza kye baagala naye nga mu nkomerero ya byonna nkukakasa nti kigenda kubeera kugabana bintu na kutunda bisigaddewo. Enju yatundibwa saagimanyaako naye mu kutundibwa ekyannyamba ngenda okuyiranga era abaana ba Pawulo be bakola ki be bagitunda era nga batandise okweraliikiranga famire eyeyita famire ya taata wa Pawulo ng'eyagala kuwamba nju abaana ndowooza ne batya. Nze nali bweru ngenda okudda nga baŋŋamba nti enju yakola ki yatundibwa nembaga enju omusajja nga yali amatabi temutunda ey'ekajjansi nenyiiga nnyo naye olwokuba abaana bali badde bakuze nga sirina kyensobola bakola ki. Abaana abakulu naddala nga Nagawa, Swazi, Simon abasinga babadde nga basula na wange bonna bonna paka be bakuze. Nagawa atuuse kuzaala bonna nga mbeera nabo nakati nkyabalabirira abo bendabako naye ebyange byakomawo. Nze kasita natwala twagenda wa administrator general bonna bayite bamanyi nti nina ekiwandiiko ne tugenda wa administrator general nga bonna abakaayana n'abakyala nga bonna weebali bakyala n'abaana era nalina omukuzi omukulu Pawulo gwe yankwasa bamuyita Mandeevu
ne muwa eddaame eryo mu maaso ga administrator general ne tusalawo ebintu nga byalina okuba kuba yalimu akavuyo kangi awo ng'ettalo nga famire tutaddeko olutalo lw'amaanyi ne ngamba nze kantuukirize ogwange ekyannuma nti ne mwana eyali alina okusika Pawulo gwe yalaama mu kiwandiiko kye yankwasa Simon si ye yasika so ne mmanya nti kati bano balina ebigendererwa olw'okuba nti bo beefuula nti bafamire nalina okurespektinga ekyo ne mbagamba nti nze eddaame lyammwe ndibakwasiza wa administrator general ne ndikwasa mwami Mandeevu mu maaso g'abakyala ba Pawulo ebyange ne bikomaawo naye of course nasigala nga monitoringa nga ndabirira abaana ng'omukulu bwe yaŋŋamba okubakuza era abaana mbakuzizza nensobola nti nakuuma ennyumba eyo ne yali yandibadde yatundwa nadda amataka n'amapuloti gonna byandibadde byaggwawo dda era we nebaliza Robina kubanga Robina oyo teyazaala mu Pawulo naye yagezaako nnyo nga nwana naye nga mugamba Robina oli abadde bbaawo tokkiriza bintu bya bbaawo bya kutwalibwa bwe bityo kuba ne bwogenda okukebera ku ndagaano zonna kazibeeza mmotoka kazibeeza amataka nabeerangako n'omukono ati ku myaka emito egyo kitegeeza yali aneesiga nnyo nnyo kuba twasulanga mu nju abantu abo babiri kabe muyimbi kababe baluuna kababe bamayinja bakimanyi bajjanga ewaka ngaera batusanga tuli mu nju babiri so kitegeeza mba mumanyi bingi nnyo ebya Pawulo okusinga nabo abeeta ab'eŋŋanda ze. Njagadde Dr. twongereko ku nsonga z'ebyobugagga ebyagalwa nga bw'ogamba ebiyinza okuba nga bikayanira olwaleero yaleka ki by'omanyi? Asikyanye okwagala ku disclosinga bintu ebyo naye of course amaka gabamu ebintu bingi amataka gaaliwo naye nga nkubuulira nti era abantu nga beerimbika mu kubeera nti famire ebisinga bye twali tumanyi ne bye tutamanyi ebisinga byaggwawo naye nga bikyaliwo ate nabyo kati baagala bitwala kuba mukimanyi bulungi kati ng'emasaaba Pawulo yali yaziikawo ssengaawe gwe yali ayagala ennyo mwawulirako emabegaawo era abeeyita abafamire bajja ne baziikula ssenga ne bamutwala ebbira ne bamugyawo Pawulo n'asigalawo yekka ne tulwana nnyo nga naye baali bamugjawo era Robina ne muyita kuba ffe twazimba akayumba Robina ateekamu ssente nateekamu ssente okuzimba ennyumba Pawulo mwali n'omuzungu omukyala waffe oyo yali omuzungu naye n'alinnya najja n'agamba lwaki baagala mukwano gwaffe mukola ki okumugjawo n'asigalawo naye kati nze nkimanyi ddiiru eno eriwo nti bagenda kugamba nti baagala omuziikula naye nga baagala mugjawo bamutwalewa bamutwala ebbira basobole okuyisaawo ddiiru yaabwe ettaka lisigale nga lyereere so abatulaba mulina okwegendereza abantu baffe beeyita ab'eŋŋanda nti muleka ebintu byammwe naye ng'oli takulumirirwa wabula alumirirwa interest ze kubanga tuwandibadde ng'essaa zino okuggyako ng'oli musezi era nze nabalangidde nti basezi mu myaka 13 oŋŋamba otya nti oziikula Pawulo ku kitiibwa kye yalina ku buntubulamu bwe yalina uki kyoyagala ennyo ne baba abaana kale kabuleŋŋana abaana bakole ebyabwe oli bamuleka kuba bye yakola byali bibye nammwe mukolere. Pawulo teyakuzibwako wa Luganda, Pawulo teyakuzibwako yakuzibwa mwanyina bamuyita Grace era gyali mukyala musirise nnyo n'oyo ssengaabwe bwe yali ayagala ennyo naye nga talina muganda we gwali olabye nti ajja ewaka era n'abajjangawokko yabafuumula. Pawulo yabeeranga na mikwano gye era nga bwe tubeerawo Walukagga bakimanyi, Bamisaki bakimanyi, Basenkubuge bakimanyi, Beni Kibuuka, naye abantu lwakuba bw'ofa bakwefuulira buli omu ne yeeteekerayo bwannaggambe. Naye ffe tulemera ku ekyo nti tetukkiriza era nze sinaba kutabuka naye ke naatabuka abamu nja bakwata mbasibe. Dr. Nyasirisa abantu ab'enkizo bweyogerako kuli senga naawe kubanga mu mbeera eno ebadde wemabega mbadde temwogera nekireeterawo okuba oli awo bali eri emanyi enkola gye bakwatamu ebintu. Nze ndi nga bwengamba nti ndi dokita mwe senior lecturer sisobola kubeerawo nga nzira mawulire kubanga Pawulo bwe yali ampa eddaame teyali mpeera mawulire okitegeera nebye twayogeranga tebyalinga bya mawulire. Nze mba muwa ekitiibwa naye balibo balowooza baleekaana mawulire ensi ebasaasira ennyo naye mubasaasira nga banoonya byabwe. Ekintu bwe yavaayo nawolereza olwokuba nti kati batemyemu abaana buli yavaayo okuwolereza bajja mugamba oyo mubbi naye nga ate ffe tulina ebintu ebyaffe ffe olw'amannya gaffe osalawo n'osirika n'omala okulaba ekintu ekikola wekitambula naye olwokuba nti mpaliriziddwa okuba nti abantu ntangaaza kuba bonna bakimanyi kabe bakyala ba Pawulo bamanyi nti nze mmanyi Pawulo
okusinga nabo abalowooza nti baluganda lwo. Njagala okumaliriza ne meeting gye tuwulire genda okutuula olwaleero. Ogenda kuguba kitundu ku yo kyekisooka ekyokubiri, lwaki olowooza meeting esaanira oba teyandisaanira? Meeting esaanira kubanga nze nga bagambye nti wadde abaana bo beetusuddemu ogwajjirube nga bakozesebwa. Abaana bakozesebwa bukozesebwa nti sayidi waliwo emu ne sayidi endala nti olw'obutaswaza kitiibwa kya Pawulo, obutaswaza muntu oyo n'eddembe ly'abafu, kyandibadde nti tutuula ne tulaba the best way baba bawulira nti baagala bagabana bintu ne balaba bigabanye bate naye nga tuswazizza muntu waffe. N'olwekyo meeting jagibaamu kubanga message yankubiddeko, mwami Walukaga ava kunkubira, mwami Ragadi ava kunkubira wano, bonna ngenda kugirawo ngende nkibeeremu era mbatangaaza ate nga bakukakasa nti kyembabuulira ge mazima era tewali ayinza kuvaayo nampakanya kuba buli kimu nze nkimanyi.